Entiisa, Enyiike wamu n'Emiranga bibuutikidde ekyalo Luwonvu Emityana enkya ya leero abatuuze bwe basanze abaana bana nga bajjiridde mu nnyumba ya mutuuze munnaabwe. Kigambibwa nti omuliro we gwakwatidde abato bano baabadde beebase. Amabujje gano gabadde gabeerawo na jjajja waago. Jjajja n'omuwala omukulu wabula tebaabaddewo nga bagenze ku dduuka kubaako bye bagula. Ngeri yonna mu kisenge gwatuuse dda kale tulinayo tukutakkiriza. Tukuba enduulu abantu ne bajja. Abatuuze ne basalawo okusima wano batiweeyo eri ettaka tugire ki tugulewo. Jjajja w'abaana agamba bwe baaviiriddewo mu nju temwabadde ettaala oba kyaka kyonna okuggyako ttooki. Kyokka ng'ennyumba yonna ekoledde nga tewali muntu yenna wayinza kuyita n'amabaati nga gakoledde mu ddakiika eyo. Ate nga temubadde butimba, mbaddemu ttooki yokka. Ssentebe w'ekitundu wabadde ekikangabwa kino agamba nabo bibasobedde olw'ensonga nti tebannategeera kiki kyaviiriddeko omuliro gwa Ssebaana. Ne tudduukirira ogenda okutuuka nga abaana bayidde nga n'ennyumba emaze okugwamu. Abatuuze ne bakola ekisoboka kyonna ne bamenya ku nnyumba ekitundu ne basima ettaka ne bayiwamu bazikiza omuliro baleme kusiiririra ddala. Poliisi y'ekitundu etuuse neegezaako okwekebejja embeera era neewa abatuuze olusa ogenda mu maaso n'okuziika nga bwe bakyanoonyereza kiki ekyaviiriddeko omuliro.